Yenze Ssemabo Christopher omusajja ow'enjovu ng'era nkomyewo olwaleero twogere ku mboozi yaffe nga bwetambula bulijjo ey'olulimi Oluganda nga tukozesa ebisoko, engero n'enkozesa endala nnyingi zikyaliyo mu maaso eyo nga Mukama Katonda ye mubeezi waffe tujja kuba tubitambuza. Ekisoko ky'olwaleero kigamba nti okulyayo ekisula. Waliwo omunnyo oguyitibwa ekisula, tolowooza nti gwaba yalidde naye aba yasuzeeyo. Ekigambo kulyayo kisula kitegeeza kusulayo n'atakomawo. Oli wagandi munnange agundi gyeyalaze twamulinze nga buteerere yadde takomawo, kiba kitegeeza yasuzeeyo, yaliddeyo ekisula. Lwe lulimi Oluganda lwe lutambula okukekkereza ebigambo n'enkozesa yaabyo. Neyanziza neyanzeeyo.